Essula 13. Bwe njogera n'ennimi z'abantu n'ez'abamalayika naye ne siba na kwagala nga nfuuse ekikome ekivuga n'ebitaasa ebisaala. Era bwe mba ne bunnabbi ne ntegeera ebyama byonna n'okutegeera kwonna, era bwe mba n'okukkiriza kwonna n'okuggyawo ne nziyawo ensozi, naye ne siba na kwagala nga siri kintu. Era bwe ngabira abaavu bye nnina byonna okubaliisanga, era bwe mpaayo omubiri gwange okwokebwa naye ne siba na kwagala nga siriiko kye ngasizza. Okwagala kugumiikiriza, kulina ekisa. Okwagala tekuba na buggya. Okwagala tekwekulumbaza, tekwegulumiza, tekukola bitasaana, tekunoonya byakwo, tekunyiiga, tekusiba bubi ku mwoyo. Tekusanyukira bitali bya butuukirivu, naye kusanyukira wamu n'amazima. Kugumiikiriza byonna, kukkiriza byonna, kusuubira byonna, kuzibiikiriza byonna. Okwagala tekuggwaawo emirembe gyonna, naye oba bunnabbi bulivaawo, oba ennimi zirikoma, oba okutegeera kulivaawo. Kubanga tutegeerako kitundu era tulagulako kitundu. Naye ebituukirivu bwe birijja, eby'ekitundu birivaawo. Bwe nali omuto nayogeranga ng'omuto, nategeeranga ng'omuto, nalowoozanga ng'omuto. Bwe nakula ne ndeka eby'obuto. Kubanga kaakano tulabira mu ndabirwamu ebitalabika bulungi, naye mu biro biri tulitunulagana n'amaaso. Kaakano ntegeerako kitundu, naye mu biro biri nditegeerera ddala era nga bwe nategeererwa ddala. Naye kaakano waliwo okukkiriza, okusuubira, okwagala, ebyo byonsatule. Naye ku ebyo ekisinga obukulu kwagala.